Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe zinunula omunaku. Katono nnyo okujjukizaawo twakoma mu ssula yaffe yayita. Munnange nno nga mpaliriziddwa okubeera nga nzita omukago n'emirembe. Nali neewaddeyo okubeera nga nzikiriza kyonna kye yali ateekateeka okunsaba, naye munnange saamanya nti mmeeya ne Mikolo ssaako Muyodi ne mukyala we ku lwawo baali baakunjabulira bonna bankakeekako okukkiriza okutta omukago n'emirembe. Nkwaniriza mu ssula yaffe eya 20 ebibala by'omukago akutwala ekiro. Waba wayiseewo ennaku 2 zokka nga tumaze okutta omukago, Mirembe n'ambuulira ekyama ekyammala akatuuyo mu mubiri. Yasooka kunsaba mmusonyiwe olw'obutambulirirawo kyama kino nti yali tayinza kumbikkulira bya lulwo lwe nga tanninaako luwenda, ate ng'okumbuulira ekyama kino yali ateekwa buteekwa okulusiinyaako. Awo teyalwa n'atuuka ku ngeri gye yagendamu mu kisaakaate. Bwe yali ng'akyali muto nnyina n'afa, ate nga wayiseewo ebiro bitono ate ne kitaawe n'agoberera. N'aleka ng'alaamidde Pyati Sololo okuba omukuzaawe, kubanga Pyati ne kitaawe baali banywi ba kikago. Banywanyi ba mukago. N'ayongera okumbuulira nga kitaawe bwe yamulekera obutitimbe bw'ebintu ebyakwasibwa omwami Pyati oyo omukuzaawe, nti kubanga kitaawe yatya okubikwasa baganda be ng'alowooza nti bagenda kubyekomya bamudoobye ennaku oluvannyuma. Nti nno ebintu ebyo kitaawe yabifuna ng'omugabo gwe ogw'omunyago lwe baatabaala. Bwe yakwasibwa ebintu bye ne yeeyongera nnyo obugagga n'amaanyi, anti nga leero buli kyayagala akyetuusaako. Nti era abaddu bangi n'abazaana abaali aba kitaawe mu kisaakaate kya Pyati bakyalimu. Wano we yatuukira ku kigambo ekyankunkumula ng'ayogeza eddoboozi erijjudde okutya n'ennaku, n'aŋŋamba nti, omwami ayagala nfumbirwe omu ku batabani be. Nali njasa mambeeko kye njogera n'ansirisa nti, ogira nno gumiikiriza mmaleyo bye nkubuulira. N'ayongera nti, yanjagaliza mutabani we adda ku muggulanda gwe mba nfumbirwa, kubanga amanyi nti bwe nfumbirwa oyo kiba kisaalidde mu ntamu. Anti ebintu ebyo byonna nga byakufunda ku ye, naye bwe nfumbirwa omulala olwo nga batema kubyawuzaamu okutuwaako ekitundu. Naye mutabani we omuggulanda Kimmojjo Kagulukankwale anneesibyeko ng'ayagala y'abantwala. Ye omwami amanyi nga siyinza kumwagala, ate era naye amuyita mulalu, mpozzi lwa butamwagala nnyo, kubanga mu ddalu ndaba nga bombi n'omwana waabo bakaliira ku njala. Naye anti omuganzi kyokka tayagala kunyiiza kagulu, kyava ayagala ekigambo eky'okumugaana kive mu nze. Olumu awo yampita n'ampikiriza era n'annweka obugambo bungi obwalaga nti ayagala omulenzi oyo mwesa mmuleko, yalyoka afuna ebbanga okunfumbiza oli gw'ayagala. Eddako yambuuza obanga situuse okufumbirwa era mmubuulire n'omusajja gwe njagala, obanga simulina yandabira owuwe. Nze ne mmutegeeza nga bwe sinnatuuka kufumbirwa ate ng'atya okunkaka olw'empaka. Alina abantu abaali mikwano gya kitange baatya, era nange ntyamu okumulamira omukago. Ate ennaku zaakayita ntono kasookedde anziramu okumbuuza lwe ndifumbirwa, era n'aŋŋamba nti omusajja gwe njagala nje mumutwalire yeenywere ku mwenge. Bwe namuddamu nti simulina, n'aŋŋamba nti, mwana wange, omutwe guno ogulabye envi bwe zitandise okutobeka. Manyi nno bingi by'otonsuubira kumanya, anti eriiso ly'omukulu era bukadde magezi. Kino ne kintegeeza nti kyandiba ng'olujeejeemu olukuliko nti onjagala Kagulukankwale yalumutuusaako dda, so ate nga talema, anti omumwa ogugwe tegutuulira awo. Mirembe n'ayongera okunnoggaanya nti, ekisinga okuntiisa kwe kulaba nti buli muvubuka gwe nsekera oba ntunuulira obulungi tewayita bbanga nga tannattibwa oba okubula n'abulirako ddala amagendere. Konze
lwaki tofumbirwa mwana wa mwami? Ko Mirembe, mu mazima simwagala, naye nga bwe saagala kumazaawo baana b'abakazi, ndi lwaddaaki ne mpalirizibwa okumufumbirwa. Ko nze y'abatta atya? Nanziramu nti abatta mu ngeri nnyingi, ate oluusi mu kyama. Ayinza okukuweerera abantu ne bakuteega ne bakutta, oba bayinza okukuwendula ne bakutwala eyo mu kibira mu bibira ne bakugaŋŋalamiza eyo. Emitego egyo gyonna bwe gikulemwa, alinayo gumu ogw'enkomerero, n'antavuunukwa mulamu. N'antunuulira nga yeekabyemu, n'antegeeza nti omwami bw'alaba baayagala okutta baweze ng'ate bamulemye okukwasa mu ngeri endala yonna, olwo ng'assaawo omuzannyo gw'amafumu, ng'agenda agulirira agasajja gannakinku mu kulwanyisa amafumu gabamuttire. Yamanyi gy'agawakankula. Awo amateeka nti mu muzannyo abalwanyi bafumitigana mikono gyokka n'amagulu, so ng'akuusa bukuusa, kubanga abalagira bafumite mu bifuba abo baabalaga n'obubonero babatte, ate oluvannyuma ne yeekobereza. Ne mmubuuza nti nsonga ki esinga okubassa? Mirembe n'akubira ensingo nga yeekotese, n'aŋŋamba nti mwana wa ssebo, n'akugamba nti nsonga ki? Abamu abattira byabwe, abalala kubalowooza nti baagala bakazi be, ne gwe ogulimba w'ebirala nkumu. Ne mmubuuza oba nga siyinza kugaana kulwana amafumu ago. Yanyanukula kimu nga ntunuulidde nti oyogera otyo kubanga tomanyi pyati. Tasala amagezi gonna okukuteekamu olw'empaka. Ye waakiri teyeesonsa ku b'omu maka n'abazzisa omusango era obeeremu. N'ayongera nti naye batono abaali baabudde omuzannyo ogwo. Obanga waali wabaddewo n'omu, nze simulabanga. Nze kwe kumuzzaamu olusajjasajja nti nze bw'ali nnonda kunze kw'olisookera, nze ndiba ekijjoolooto. Nanziramu nti bwe gulituuka ng'oli mulamu. Awo n'ansemberera nga mmukutte ku bibegabega bye byombi, n'andalamira n'aŋŋamba nti nkulabidde abakulu abafa, osaana weekuume nnyo kubanga weetooloddwa akabi kanene, era kyandibadde kirungi singa saakulaba. Ne tuyimirira bwe tutyo okumala akaseera nga tusirise, buli omu nga yeesooleza mu birowoozo bye, era mu kaseera ako we nategeerera nga Mirembe mwagalira ddala. Nga tetunnaba kwawukana, yankuutira nga bwe tutasaanidde kulabagana lutatta, era nga sisaanira kutuma muntu mulala yenna gy'ali okuggyako mmeeya eyalinga omwana wa nnyabo ddala, nga nze nalita ye n'alitoola, era naye n'ansuubiza okuntumira ng'omuntu omu yekka najja. Ampuliriza omulungi, ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe eya 20. Tusisinkane mu ssuula eya 21 bw'anaaba nga akkiriza Mukama akuume atakuumira mpeera.